amasomero ga gavumenti eno ewaffe gasusizza ebisale. Tufa abazadde tufa batukendeereze ku bisale. Abalala tuli bakadde tuweerera bazzukulu tetulina we tujja. Naye ebisale bisusse. Ne muwa emitwalo 8.5 ng'omwana anywa buugi wokka. Ate ne mugenda okuteesa mu lukiiko ne babaga nti ate twazongeddeko ziri 10 ng'omwana talya kyamisana. Naye banne gavumenti etuyambe etutunulemu naddala ku ssomero lyaffe erya CU waggulu wano ennamawojjolo tuli bubi nnyo abazadde. Ne bwe twekubirira enduulu tebatuyamba batugamba Dimasa atugamba abaana nja bateega ku ssomero mbazzeeyo. Ebintu ebyetaagisa ku ssomero bisinga ne ssente ze tuwaayo ku ssomero obungi biringa bya mwana agenda mu kisulo. Bannange batuyambe. Amabuyambi kuba matera wa masomero ago gayambeko abantu abatalina. Naye olinaga nga mu private osobola ofunira 17 ne mu government ali bagaba meka tebanna bamusajja nobera nga toyambwa abawala bana bangi bali bakadde bakwata kuba zinatekayo ko kisaache sister wange nga hasula emitwalo 17 mu government school. Nenga bwe bateesezza ad hoc committees abwezo ziddeyo batongera amaanyi bakansala abantu bakukiiko ziri ku reporting ekivudde mu kanso. Ekirala ngegoma bwe tugenda okukikola tugenda kukola ekya go back to school kiri a bit late watabadde ssente ne vice chairperson ne education department babalagidde bagende mu field nga bawipinga abaana kutakuda ki. So then ife tumala okukola ekyo tukole follow up omwana omugobi ki uniform fees manya circumstances wakyakutebazza ku masomero address issues tumekola general talk nti abaana tubakola ki kwa dynamics zaawukana jogusanga ekyesereke wange ogeza olwo improvement y'abaana ku masomero ne waliwo ebirombe osanga omuzadde nga abaana bali ki birombe kati areas zetaaga special attention. So ebiri mu central division sibiri mu ki mugoma tujja addressing issues head on nga tuzisanze nga ekya police ya government twetaaga parliament demu revisiting government edazawanga abaana ebitabo ekati osanga omwana nga asobola okuwaayo obuugi naye nga n'ebitabo takola ki fe twasomera nga batuwa ebitabo si kyekinene nnyo kuba egoma nkigezezzaako abaana mu ofiisi ya CDO kanso yayigulayo ku bitabo ebisamusa naye ogenda nolaba omwana guwadde ebitabo 10 nolaba nga olinga akoze ki namugye mu ogweki 25. So obwavu bungi naye nga amagezi wa kuyinza okutagafuna oyogedde ku kya amasomero gemugenzeemu agamu nga school enrollment ntono nja kugeza nakisaiti nga oli bw'oba wagenda ku ssomero bayita eryekati lirina facilities neri underutilized kitegeeza in terms of location and business tewakolebwa needs assessment. So tusaba mu budget process tuba tukola ebintu olukangalo bitugenda okukola tumanye nti wetutadde bizinensi eno neekola beba tejja kukola policy etukkiriza okukozesa land use nomanya nti olwembadde ntadde primary siina bajja gifeedingamu ogeza ina amasomero ga gavumenti owange UPE schools 23 naye gafeedinga mu ssomero limu erya use eryogeddwawo kati wano yebukerere kati gye ligenda ekisa kigenda kutuuka nga terikyasoboka olw'ensonga standard is raised Edimasa performance agyongeddeko bawadde ebizimbe naye kati afa ku grades. I don't know whether it's because of the founding body tulaba kwetegereza naye nga fees zigenze zikola ki zirinnyamu kale nsabira nti essomero bwe lyaba nga terikola ng'oyinza okusaba kati nze neetaaga seed school endala nyina 23 agafeedinga mwemu kitegeeza nti tuyinza okukyusa lirina population entono netulufuula boarding section ey'essente ensaamusaamu obadde section eriva mu primary neridda mu secondary to accommodate bana abangi influx naye nga terina ekyokola ki kwa structures weziri other than wasting the buildings and resources nga teziri ntandam n'abaana ne location y'ekitundu. Gavumenti yayisa dda ekiragiro tewaliwo ssomero lya gavumenti oba lya bonna basome liteekeddwa kusasula nsimbi era ffe kanso bwe tuvaayo ne tutandika ate okwogera ku bisale oba okubikendeeza oba okubyongeza ebiteekeddwawo amasomero ag'enjawulo
tuba tuli mu nsobi nnene kubanga already gavumenti yamala ddokiisa ffe kyetulina okukola kwe kugenda mu masomero omwo ne tukwata abasomesa eri teacher abo ne tubooleka eri abantu ne tubatwala ne ku poliisi nti temulina kusasuza abantu baffe ensimbi yadde naye tuli mu nnaku ennene ennyo nti otuuka mu masomero ng'abaana aga bonna basome abaana abazali tebakyasobola kusindikayo baana kuba ssente eza bonna basome kati ate zisinga neza amasomero agali private n'olwekyo neweesanga nga president kyeyayagala ate tekikolera ddala kakati bawa reason basolooza ssente simanyi eza development fee essente za development fee kugenda okwongera ku bulungi bw'essomero olyongereko naye ng'ate abaana abaali lisomeddemu balemereddwa okuzisasula kuba batudde kitegeeza abalina ensimbi abasobola okusasula ssente be basobola okukola ki okugenda ne basasula ssente ezo ne basomera mu masomero ago ng'ate omulamu abonna basome gwali gwabo ddala abatalina nsimbi abatalina busobozi kulaba nti basomesa abaana baabwe mu masomero ago n'olwekyo nze mu kanso nvuddeyo n'enkiwakanyiza ddala nti tulina kwekwata kwesiba bbiri ne tugenda ne tuwakanyiza ddala ebisale ebisasulwa mu masomero kakati waliwo committees oba waliwo committees eziyinza okutuula sikiganye ne batuula ne bayogera ku nsimbi ez'okulya abaana abo abeetaaga okulya ekyo sikiwakanya ensimbi naye zigerekebwe nga ntono ddala kubanga ezo tisiza school fees zigerekebwe nga ntono naye okugamba nti school fees abaana omugobe nti olw'okuba tasasudde school fees ate ekyo kirala kandi omuntu atasasudde mmere nze ŋŋamba omuntu atasobola kusasula mmere ye bamuleke tebamuwa mmere abazadde bamusibire emmere waba omuzadde tasobola kubeera nga asasula ssente amusibire emmere naye so kugoba baana nti babagoba school fees mu masomero ga bonna basome ekyo tetujja kikkiriza ffe abamu era tukirwanyisiza ddala n'olwekyo nze kansala Ssebunya John Ronald Ssalongo nkiikira omuluka gwa Ntaawo Ward ku mukono municipality council ate era nga nze ssaabakunzi wa ttiimu ya Kyaggwe kansala gwe bakazaako owa Kasasiro era engali gye nnwanyi kulaba nti Kasasiro tumugoba mu kibuga mukono nja kulemera ku nsonga ezo era sijja zivaako okulaba nti ekyo ekiragiro kya gavumenti okuba nti bonna basome abeerawo abaana abo abateesobola abo abasobola okusasula bagende mu masomero aga private gyegali wekiba kya mmere ekyo kyemmere bakituule bateekewo committees ezogera ku mmere naffe bakansala tubeere involved tubeere nga tugereka ensimbi ezo abantu baffe ze tumanyi ze basobola okusasula guba mutwalo gubeere mutwalo naye weekanga abantu beekwasa kya development fees manyi kuzimba mayumba bizimbe kwongera ku bizimbe ogwo mulimu tugulekere gavumenti abaana baba basomera mu miti gavumenti tujabye nti abaana basomera mu miti naye nga tebagobeddwa tuleme kwekwasa nti balina okusasula development fee abaana batuuke n'okusasula emitwalo 25 essomero erya bonna basome nga beekwasa obusongasonga nti buno bwa mmere zino ate simanyi za kuzimba ate ez'okuzimba kinga gavumenti evunanyizibwa ku ekyo ekyemmere tukisotinge tuteekawo komiti eronda akakiiko akagereka ensimbi ezo nga naffe bakansala mwe tuli kubanga ffe tumanyi enfuna y'abantu baffe okusinga okufuna abaana ne batuula awaka nga bagaba bagobye school fees baana bangi nnyo tebasomye eno ttaamu olw'okuba tebannatandika olw'okuba nga tebalina bisente za kugenda ku ssomero za school fees obadde okimanyi ekyo nti mu Uganda yonna gavumenti recognizinga baby top those infants classes batandikira mu piki era n'okusasula abasomesa kyekyo naye kati weebuuze ani asomesa bano ne bagenda okusomesa mu piwa there ought to be a policy batunemu bano kubanga kakyamamamera okagolakola ki kati ani akutrainingira wano kubwerere otandike piwa no so policy yonna yetaaga overhaul as government otherwise we're helpless here our role is to make bylaws at municipal levels and divisions and the districts make ordinances because zibonga batuyambi which is talina konta nati na supreme law of the land so ndaba mugape wonti police zetuyina kati zetaga overhaul from the parliament line ministry the proposals zigende you can propose here ne chituizo kutachikola ko ina wa MP na wachi you can bring us a proposal tukola case study take a petition parliament nozigwanga belina awulira nenga ate nawe weebuuza oyagala ki kitambule katugamba nti abeesobola bagende mu masomero ag'essente aye nene gye tuddukidde kati baga nti ate mwagala grade naye twagala n'abasomesa n'ennyumba zaabwe nazo zitaliyo so nebekanga bamenya etteeka
olw'okwagala abaana bakoleki basomera okufuna grade. So tuli mu mbeera eyo naye nga alina tusavinga parliament ne government ne ministry of education. Ekyokubanga abaana bakyaliwako olwa fees kituufu nange nkifunye mu intelligence, naye ekizibu kya fees ekyogerwako kyawandiikibwa mu tteeka lya UPE Act bayita education pre-primary and primary and post-primary, balikola mu 2008 nga ligamba amasomero ga gavumenti abazadde tebalina sasula fees, naye mulimu akawakatirwa akagamba nti abazadde bennyini bwe baba naaba balinayo ensonga gye balaba nga beetaaga ogikolako bajja kutuulanga mu lukiiko lwabwe lwe bayita PTA bagirisolvinge, beesolozeemu akasente akatinye ennyo ensonga eyo bagimalirize ng'ey'obuugi, ng'ey'okulya ekyemisana. Kati ebizibu bibiri bye tulina, ekisooka ba PTA chairman basajja bakulu ba ku byalo nga n'abaana baabwe omwana we asembayo nga ali ku university nga baavaawo dda ku ssomero eryo tebakyamanyi bizibu bya ssomero eryo. Abo bonna tugenze tubagobayo era nagaba wano DEO abayimirize. Kati ngenda kuddamu nkoleka weefube abagobayo abazadde abalinamu abaana be baba ba PTA chairman kubanga bamanyi ebizibu byabwe. Ekyokubiri, amasomero tegalina kususa ssente era ndowooza omuzadde owa UPE yali badde asasulayo ssente za buugi 15,000 naye tutegedde nti waliyo n'amasomero agasasuza emitwalo 15 abiri. Ekyo tetugenda kikkiriza era olwaleero nga kansolo yakyogeddeko tugenda sinkana bakulira eby'amasomero tuyimirize ezo ssente zonna eziri waggulu w'emitwalo 2 tuziyimirize abaana baffe basobole okujja ku masomero. Ensonga y'aba support staff abanoonyezebwa essomero eribeesasulira tugimanyi era tugigoberera. Tulina NGO nnyingi ezituyambyeko tusasulira ba support staff abo, naye n'ab'Headmaster abamu okwetumiikiriza okwagala okubba bakolekitinga ssente nga beekwese mu ba support staff. Waliyo essomero lyemmanyi nga lirina support staff omu asikaali naye nga lisolooza ssente nnyingi nnyo nga lyekwese mu oyo asikaali. Ebyo byonna tugenda bitunuulira ate tugenda zisazaamu ate n'abaziteekawo abazikolekitinga nabo tubakwate. Mbeze ku nsonga y'abaana abeesanze nga ku masomero aga gavumenti nga balina ssente ze basasulayo, so nti oba oli awo wange mu luka gwange nti ngezezaako okulaba nga nkirondoola nti wokiteekawo n'owe bbeetu nti teri muzadde kusasula yadde siringi 5 twatuukangayo ku ssomero n'essaawa emu yennyini naye twasoma ne tuyita. Olwaleero tuli kye tuli, so n'amasomero nago gabeere nga gakendeereza ddala ku ssaawa z'abaana. Oba oli awo nti mu kifo ky'okubakeeza bateekewo ng'omwana alina kubeera nga ku ssomero asulirayo ddala abeere wa kisulo okusinga okumukeeza ssaawa 11 okutuuka okulaba nga abaana bafuna bajja